abantu bangi abalina ssente ezisinga neza Anita Among. Nkimanyi ekyo. Naye Anita Among ssente zafunye mu myaka emitono okusinga abalala. Ekirungi kimu kyali taziriira mu nzikiza nga musezi. Aziriira mu bbanga n'aziraba. Nkulaba. Naawe oba yagala kukulambuza byakoze n'abikutwalayo. N'obirabako. Yatwalayo pulezidenti, n'atwalayo Muhoozi, n'atwalayo kumpi paalamenti yonna. Naga wano. Yali tabasikiriza kukola. Kukolera community zaabwe. Osobola okusikiriza naye osikiriza otya. Kati oba kutuusa ku kkoona ne bakutomeza bajja kulyawo batya. Kati Among enkya ajja kuba muka mulala. One. Among abadde speaker nga alina ssente ze ezize. Yes. Nga speaker obanga nayongerako bwongezi zajje ku President Museveni nga mobilizer. Ngenda ku mobilizer nga kino n'aleeta kigazi ekyo. N'atema enjawulo. Abadde ne ssente ezize. Among abadde ne network mu bagagga. Among abadde ne network mu bagagga. Nga alina wagenda ne bagamba nti oyo ye governor. Among agambye kino. Oyo ye Siduyu. Among akugambye kino. Balina ebibagatta. Nkuwulira. Tayanguwa kutakutula ddiiru ate tayanguwa. Ddiiru weegaana. Ajanguyako. Neza Museveni ezimu yazanguyako. Era walaba anoonya akalulu nti nakola mobilization ninde bano bagamba mbu baali mu baasi luvannyuma naye nze yakajjamu ndeese bano. Ansinga ki? Kikyoyagala diriva leba. Bateke ku mmeeza bakoze nange ndete byentaddeko. Agenda omaliza nga abasinga. Kati gwabuulira. Alaba. Omusajja owangereze kwani abadde mu gavumenti ebbanga ddene naye ng'ate tabeera ku lubalaza. Ejeno Kahindo Otafiire. Oyinza okugamba nti Otafiire mwavu. Oyinza okulaba ebyobugagga by'Otafiire nga tobinoonyereza nnyo n'ogamba yagula faamu ya gavumenti egindi yatunda ettaka butabika. Omala ku ne Otafiire bagagga bazibu. Basinga ne Among. Otafiire. Otafiire tabeerako nga si minisita. Era pulezidenti yagezaako omugoba yagamba twajja ffenna ze tondeka ku lubalaza. Tuddayo ffenna gavumenti tugivaamu ffenna. Kapiteeni n'amukuba akawulu n'amugamba nti njagala kudda mu paalamenti n'amukakajulirako aka constituency. Nti kaako. N'akomawo. Wali olabyeko oyo ng'ayogera ku byobugagga. Naye mu byafaayo bya Uganda nze natandika namala ebbanga nga mpulira Royce ya Kabaka Edward Muteesa. Rolls Royce. Era we yaggwawo omutabani eya Muteesa ne bagiteeka mu museum ng'ekintu ekyebbeeyi. Ekyebbeeyi ekijjukizo. Nzizeemu giwulira nga neewuunya nga Muhoozi. Ng'omukyala monitor agireese nti yiiyo ya buwumbi busatu mu emitwalo ne miliyoni 2. Bw'oteekako omusolo biliyoni 1.2. Omukyala n'agamba nti eyo birthday gift mikwano gyange. Among azaalibwa mu gwa 10 baagimuwa mabega baagimuwa nga ni advance gwe 10 ogujja oguno gwe tugendamu. Kubanga amawulire okuva ku Nammeere galaga nti abadde nayo awaka emyezi 3. Ate emyezi 3 era birthday yali yayitawo. Era agamba kugireeta ne Kabanda yagiraba. Yes. Katuli mu bantu abakwasi b'ensawo abaanita abatandise okulwana. Abakwasi b'ensawo abaanita baliwo abakwasi b'ensawo. Kabanda ne Nammeere. Kabanda mukwasi wansawo wa Anita Among. Teri wanu. Gendo nonye bukiripa mugaawo n'agamba nti obadde osiiba wali nga buli ajja okumulaba omulemesa. Waliwo omukyala commissioner omu bayani. Oyo naye yavuddeyo n'abyogera. N'agamba yeewuunyiza bamutuma sitaani tagenda walala yonna na Kabanda. Buterevu n'amugamba sitaani bakunoonye. Kakati bw'olisanga olutalo sitaani semberayo. Leka naawe. Sikulimba. Omukyalo yabadde mukambwe. N'endowooza ayogeza busungu nga abantu bafuna obusungu boogera ku bantu ebitali bituufu. Kakati Among ajjira mu weevu eyali egoba Kadaga.
Anita Amongo agira muwevu yali egoba Kadaga yali taluddeewo kaawo mu gundi yali munga mobilizer nga avudde mu FDC naye nga tomuwulira nnyo naye baagamba era yakutulanga ddiirwawo FDC ali mu biseera ebyo waliwo president yayogera ekigambo n'agamba abaganda bano tulina bakwata obulungi balina waliwo abaganda kye baali beemulugunya ate kati muwetondera abaganda ab'emukula biwateera ebiyumba ne batira abantu mu biyumba by'eggaali lwaffe tusaana okusooka okwetondebwa osoosowaza nnyo abaganda ffe tribes endala tutulowoozaako era wewazze etteeka lino ery'emmwanyi bamuwanga omusibe yali akulira gundi Buganda Caucus ng'amobilizinga nga nti mumukimekinge nti nnamba z'abaganda teziwera ekyo yakyegaana Amongo ajjukira nnyo okwegaana ebintu kakati bw'amala okulya obwa sipiika muweevu ya Kadaga Kadaga anyiize adduse entebe mu kamyufu ne Tayemewa adduse oba ontwala sipiidi ndukiro weevu mwajjire obulungi kyekimuleeta ekituufu Kadaga adduse mu kamyufu agamba mubbi akalulu ne Tayemewa adduse akalulu ako kansanga ku Simba ne nkakolako analysis nga ndaganga Kadaga wagenda okukawangula nga gundi agenda kufuna obululu mu ba independent abawera 70% Kadaga era yakuyira convoy ya Kadaga nga bagenda kukola primaries Entebbe azira nankubira nga tuli mu break nangasiraje baitona bakuwulidde analysis yo nnungi naye nkyamu nnyo kuba independent alina 90% omukakkanyiza nendowooza ebyo kenimuganze ndaba yange nze nkirabye bwento naye Fuluma studio usanga brigadier ku gate ya Simba nga Siraje ninze brigadier ki erinnya tulireke tugene maaso angamba president awulidde analysis yo naye antumye nkugambe egikolere DP ebintu byena ne mu byesonyiwe oli wa DP toteeseza nnyo kana kamyufu yayongerako nti akamyufu kagenda kuba kakiyeekera Siraje okakasa president yakutumira omuntu brigadier akamyufu kagenda kuba kakiyeekera kati nga simanya ni gwenkolera ku babiri Kadaga aba president nkulaba tugenda okumaliriza nga president avuddeyo agamba nga akalulu kawedde nti nanoonya Tayemewa ekiro paka ne mufuna nemugamba byobadde ogamba obululu 147 buwa Kadaga mwegatte biveeko ngenda kuwa ekifo era namuwa wakifuuyi siwasookera sookumbuulire naye awo gundi yali azze nga ayagala naye yali by then yali ayagala yesimbyewo yali anoonya ekifo Tayemewa ngambye yesimbawo n'afuna obululu 147 bamuwangulanya wabawangula n'agamba agenda kugatta n'obwa Kadaga balwanyisani olanya n'amuyita n'abukendeeza enkola eyekiyeekera era n'amuwa kyeyakola ki kati ono mobilizer awo gundi wajjira awo Anita nga deputy olw'omulimu gwe omulungi gwakola ate nga agukolera ddala lwaki wano tebaleeterawo Tayemewa ku bwa deputy mangu Tayemewa yali alaze interest baali bamaze omuwangula mu kamyufu kati oyinza okugamba nti kati line up nga bwe badde bajjeewo Tayemewa bajjeewo Anita nti baleete Kadaga eyo si enduka ya president nti bajjeewo oyinza okugamba nti babaleete Mawu kubanga material yennungi obofe avaawa product eruddewo nga nawuli president yali ayagala atwala ekifo n'abantu nga tebamumanyi ngolanyafu erinnya tuliwulira yoli amumanyi president amumanyi era ne ministry gyalimu yabyakwerinda abaddeko ku kakiiko yakulira akakiiko k'amateeka n'akalala bwali bubiri kati bwamuleeta bwati amanyi nti yasembayo ekigambo kimu ke kalulu akasooka okumanya nti Anita Amongo ali ahead mu calculating ebyobufuzi eby'ekimafiya yasanga seeke yonna agiguze
Anita Among nga ne vice chairman wa yayogera Ludikia ali Haji Moses Kigongo basiga WNRM era president wa introducing obof nga president olina kyewerabidde tulina enkola ebaddewo natandika okuluka basipiika bonna batuuka ku sekandi yajjanga deputy n'agira bati kakati ne Kadaga yajjanga deputy kakati etteeka tulina eppya litugamba kulonderawo twakazirika omuntu ennaku 3 aye tutandika okweyuzaamu nga tuli mu maziga enkola weeri waliwo deputy wuuno oyo bofe ebyo bikolebwa gundi agize Oulanyah afudde ono yali alayidde nti njagala kufuga ebisanja ebyo nga kulembera ebisanja nga deputy n'ebisanja ebirala nga speaker nga yeebadidde emyaka gye 2 afunye shortcut omuntu afudde ate yamuwerekedde omujjanjaba ne mawuwaako kati bwe balwana bagenda mu nnyonyeegi ne baleka muganda wa Oulanyah ne Oulanyah ne bagenda Oulanyah Nobert Mao Anita Among bali nnyonyi eno gye tuyita private jet bagenda okujjanjaba Oulanyah nga ndi mu mbiranye ne Anita Among ate yali yakula nina stories empandiise bagoba abantu kutaka nga baliyita erya president nti project president agenda kukolerawo bintu naye nga banyaga abantu ne batta abantu ne barepinga abantu ne babba ebintu petition najijja mu court nga guli mu Soroti High Court mpandika story 2 Anita speaker nkubira siraje ngenda kusiba deputy konzo nsibira ki ebyo wandika takati liriyo yoyogerako ngenda kuwabira n'olupapula lwalugale konzo olupapula silulinako buyinza nayenza okunsiba ojja kubona nanze bwerere bintu bijja mu kooti nkuwadde offer ye offer ya Oulanyah ya gundi gyensooka okufuna Anita Among ngenda kutwala ku sente zange nkuliise nkukomyewo nkwe na allowance olabe ettaka eryo bajje eriri ne mugamba ebyo ngamba okuntwala chairman wa district yakafa mugenda mu by election ate information gye nina eriri nkiti ku ttaka eryo kati sigendayo kale toddamu kuba kintu kyonna agenda okulaba nga nkubye story ey'okusatu nkulaba fayiro neebula ey'ettaka eryo ndaba balooya bawandiikira principal judge kati chief justice essaawa eno fayiro ebuze nange ngendayo biseera nga tebannamwegezaamu mukuba Masaka lw'e Masaka nga mutuukirira butereevu mugamba baŋŋambye gwe ne mwekobanye ne regional speaker ne babuuza Soroti y'ettaka fayiro bweti ne bweti ambuuza sosiyo ki nti neekobanye konze sobola gyogera naye fayiro ebuze angamba mpaddemu ennaku 5 nja kuddira ne mugamba kwe ndi ku WhatsApp wayitawo ennaku 2 ngamba the file is back to Soroti High Court nkulaba nkufuna siraji bwe nkuba story eddako antuubira sabbiiti ne musajja we mwe ku document emu gye nakwotinze mu kiki mugamba omukazi agala kunsiba gwe ate ngamba muwe document nanga agambye muwe ne mugamba leeta WhatsApp yo ne mbimuwa kakati ngamba kulisobole tinze sirwana speaker naye nina court documents n'endala za iso nezitwalewo obole nkulaba obola ngamba tugambire ku musajja mukama wo senfa family agala kumuwa tikiti agenda janjabe Oulanyah musiyato nkubira mukama we nanga nti sitembeeya ddagala wanavaayo eyo gyasazeewo okujjanjaba gende era teyakomawo Oulanyah teyadda yaddira mu bbaasa bwefuna amawulire nali ku kizinga awantu ne munaddiini omu mu ggwanga lino omukulu ne mbuuza Mao Oulanyah afudde ki n'obuuza Nobert Mao namubuuza ku WhatsApp kituufu afudde bw'olaba ku social media tumala gabika olina okukebera olabe eyabika omuntu omunene yamaze emyezi 2 mu kkomera n'okumuwa beyiro bamugambye $5,000,000 si buli munnamawulire nti azifuna simanyi mulamuzi sente zamanyi zetufuna amawulire naye ogamba w'amawulire
milioni 5 oba oyagala ez'obuliwo oba oyagala abamu nangamba ze sina afudde kituufu naye kimusse sina capacity ekyogera bani njagala kuwa essimu ya taata n'eya muganda we zombi bwazimpa nasookera ku ya muganda we nga tagikwata nenfuna eya taata tangamba nti omwana wange bamusse konze bamusse eki nti omwami omu ali Kampala n'omukyalo omu ali eno tonze olwamanyi nti mmanyi wategedde otya yankubira n'ambuulira okwanguyiriza okwasa amawulire biteeka ku netiwaka y'obuzaafu ngenda okulanga ne NTV ekipiikinze ekootingera taata nga tebanazza mulambo enanga n'atugamba buli eyogera enfa ya Oulanyah tumusanga ku poliisi ekibuli emuli okumpi negamba atwine yali agikulira nemugamba nti nze munnaye tonkwata mbwira lwonjagala nzije naye nsaba taata abeerewo kubaza yeyaŋŋamba ebyembi taata yafudde bambi ennaku zino naŋŋamba nti ndi musiru okuyita omuntu taata we tannaziikwa nti jangu ku poliisi nti ate bayale ebyo mukwatagane n'enna jjukira ono ye CID akola CID naye oluvannyuma naye yafuna ebizibu awo ku palamenti era naye tannabimala so eyo palamenti nyanja erimu obutwa bw'ogambye togiwona okugisimattuka obutwa obuli fiziko n'obutwa obwa malisi byombi weebi byonna weebiri palamenti ejjudde obutwa awo obwaddala bwe bakuwa n'obulya mu mmere n'obunywa n'ofa n'obutwa obw'okujja n'obutwa obwa character assassination ekyo kyennyini kaakati Oulanyah gundi amaze okukomawo ng'amanyi amaze okufuna obwa sipiika bamusuuza obofu koolo obofu yavaayo baali byaddala yalabikako ku linnya abaagala bamusuuza pulezidenti n'amugamba dde ebbali tujja kuyiiya ne bagoba ono omulimi eyalina enzige zitalya binyonyi yani ono mama wannamme taata wannamme Sempijja Vincent bamulanga ne bamuwa ekifo kye bagoba Sempijja ne bawa obofu okumufiiriza olw'omufiiriza kiri kati akalulu tekagenderawo nti aliya n'opposite baateekawo awo omuntu bamuyita mukwano gwange bamuyita basaalirwa wajjemu koolo ye yavuganya n'Oulanyah ku bwa sipiika ne Anita Among n'amusinga n'afunayo obululu bwe yafuna era agenza okuva mu palamenti nga y'omu ku mukwano best friend owa Anita Among era wabadde agenda mugaa yadde ovudde mu palamenti tujja kusigala nga tukwatagana yamukwasa omulimu mulamba ogenda kusigala ku ttiimu enkolera emirimu era abadde agikola kaakati ekyo ng'okivuddeko kaakati sipiika ebyeddiiru zirijja kubiraba kuba kati investigation zitandise naye emu ku yasinga okuleetera pulezidenti Museveni okwewuunya kwe kuliniwalinga ba MP ku kizimbe ekibapangisaako ng'ogyeko palamenti manyi tebamala balina ekizimbe kya Sudiiru nkiraba wano wansi wa UBC nga bagamba nti awo waaliwo ekyoja mu miro wakati we ne Sudiiru ekyoja mu miro ekyo nga kondyuti yaakyo yali owa poliisi yali akulira ttiimu ekuuma ye omupoliisi oyo yadduka mu Uganda omupoliisi oyo yagenda ne sipiika okujjanjaba Oulanyah nga visa ye ekyaliko n'afuna omukisa oguddayo wa mu America era ebiseera eyo sipiika wagambira waliwo abannondoola abaagala okunzita omusajja oyo yavaamu eddoboozi ku social media naga nti otajja linnya lyange ku mumwa gwo sirinda hediyo gikuume bulungi kati pulezidenti circumstantial evidence eziriwo pulezidenti agamba ayise ekiragiro temuddamu kupangisiza ba MP ku kizimbe kya Sudiiru naawe alternative emu bwemuba temufunye ekirala muggyemu aba prison muggyemu aba landisi
mujemu ne education ekizimbe ekyo ekyeru ekiri mu maaso ku gate awo mukiddaabirize nga eri gundi bwe ggwa kati mu investigation ezimu ezigenda okujja mu ebyo ng'ogyeko kyekya Sudiru mwe mugenda okujja n'ekya Roko supplementary emu Roko ng'eruddewo nnyaawo eruddewo naye kati ebbaluwa ya president ye13 egamba mubuulirize okuva ku bikolobero ebyo ku Anita Amongi n'abalala Baspaya Central musimanyi yani waliwo ebogera Baspaya bavunaana ki mubabuulirizeeko okutuuka okuva kwa 2020 till now ezo details za Spaya ojja zisanga so Spaya kawuno yadduka Kakwenza kyesaategedde kati Baspaya be baleeta bwino oba akolagana nabo ekimu ku byo ye mu kuwanika kwa president yawandiise ye yawandiise abantu abo bababuulirizeeko babuulize ku Spaya Central Kakwenza lukira bashayidi n'omulala mwali n'agamba ate abyagala nga biri transparent temuli kyekubira temuli ku malisi temuli kusiiga ki kati awandiikira igigi ono omupya omwana w'omusibe mwana wa taata wenga musibe eruzira ku by'obuyeekera nkulaba gwakwasizza omwana wa Lutale omwana wa Obedi Lutale nkulaba kakati luli wabaddewo enkolagana wakati wa igigi Betty Kamya ne Anita Amongi nti abasooka okuvaayo okukola whistleblowing twanayi mubuulirize ku Anita Amongi obugagga bususe ekizimbe mwasolamu ekyogambye kibasirinzeeko sente yazikola bwati ne baleeta bwino ne bamukuba ewa igigi Anita Amongi n'akwata abavubuka abo omu wa New Vision omulala wa Red Pepper omulala wabita Francis Matovu Buto musajja wasejjusa nnyo bana ba New Vision tobamanyi New Vision mbamanyi ne gundi owa Red Pepper omumanyi bamuyita Moses Ani alina talkshow za kulembera ate ono wa ne babasiba ne batokyalinga ono yalinamu akasente Matovu ne bazibba n'emmotoka ne bagiwamba kati akulidde okunoonyereza n'agamba DPP aliwo omukyala kati yani oyo omukyala abadde bayomba ne Isaac Semakadde n'agamba nti tetusobola kuwangula musango guno kubanga yatandikirwako whistleblowing eno eyakulira WhatsApp message yasooka igigi yamutumye ate yamulina kati bano baforwardinga buforwardinzi twetaaga bese eri nga eyinza okubalubula igigi ne DPP ne bagamba nti oba webuzo ne bagamba ono agende mu maaso n'omusango ne gufiira awo kati ate bano ne bawaabo okubasibira oweeno babbakooki ebintu byabwe yakaana n'agugaaniramu nga ono omulala wagugaanira yekoze yalina mugwa besi ono mulala aliwa yagaanira mugwa Besigye ono mulala kakati bwagugaaniramu ne gufiira awo eyo tiimu erina evidence kuliko ne Jeno Bigirwa bamukwatira ku eyo tiimu oba Jeno mu mawulire oba Jeno mu kine Jeno mu byabufuzi Jeno Moses Bigirwa kakati ekyo kimu ekyaddako waalingawo abasajja abalina woteeri wano ejjinja nga bagamba Kadaga abamalako ssente mu biseera by'ennyegenyege abantu bonna abagenyi bonna bagenda mu woteeri ye Kadaga najja n'akirinya gundi speaker n'akirinya naga over my dead body teri bya kisirusiru kudda mulese by'ekisirusiru mu Uganda by'ekigwenyufu mu Uganda bigende omukyala naye n'akwata akazindaalo maama Kadaga agamba muyina ebyebusiru ebisinga n'ebyaffe simanyi alina ebintu bisatu byamenya ebikolebwa ino mu Kampala bekizeeko mu Buganda mu Busoga fe mugira president ali wakati mukatu Nabbanja yasooka okugenda naga katugimu ebyekisirusiru tukole ki tutereze ekintu kibeerewo kireeta tourism y'amaanyi Anita n'agaana Museveni kye yakola kwe kuwandiika ebbaluwa n'agiwa Kadaga
namugambye eyo event ebeerewo buli mwaka nji authorize nze era baluwa neesomwa ensi neekuba enduulu ekyaddako n'agamba gwe Anita mu Busoga genda wabbaawo emagogo function yonna ennene sigikuwagalamu mu Busoga era waliwo omukolo gw'okusolera kuba MP Send right honorable yaweereza buweereza poleegi ye teyalinnyayo ng'ennene takola ki alinnye ku yakyabazinga nga awasa kati eyo biifu ebaddewo nti bwewatuuse ku Seeke ekyokubiri okulonda Seeke awo wategeedde nti waliwo ekikyamu ku mukyalo ono ssente z'alina ku Seeke ate nga namulaba amuli mu mugongo gw'okufa era yamuwagira amuliko nnyo n'afaafaagana ssente n'amuwa ne Rebecca Kadaaga emyezi 2 n'ekitundu kawumbi kamu n'okusoba anoonye ki akalulu ab'Ebusoga bwe bakuba ku nduulu Busoga ogisudde kati ng'ab'Ebukadde abagenda kuba enduulu twakuwa akalulu 9 ku 10 omukazi waffe twasinga okuwa akalulu mu Uganda yonna kakati otusasudde bwoti n'akwata miliyoni 8 agamba Kadaaga ngibula wiiki genda onoonya akalulu nagamba budde buweddeyo kankuwe ne chopa genda kuba kuba nakikuba naye ng'amanyi tagenda kuwangula oba kigendamu Museveni atudde alaba ba delegates abalala nga bali mu 2,000 Anita awadde ssente bazze Musoga atasulanko mu Sheraton asula mu Sheraton alaba amazzi bwe gayiika nagasoloonda kalulu oyo azinyigaziga bagenda okutuuka wali nga baga gwe toli delegate naye nga bakozeewo balimu abayiseemu naye n'abano be baagoba baddangayo mu baasi ne bafuna ensako yaabwe nga bwe bagikoze eki bwe bagisuubizibwa ajjayo ekyama ekyo n'okumanya omuwendo yettayebwa Thomas agati ekifo ekitaliiko musaala nkyonyonerako ntya obuwumbi 56 ogambye otya obuwumbi 56 eyo si soosi yakubuuliriza bakiwanikamuko oba yakiwanikamu naye waliwo ekyetaagisa okumanya naye mu kalulu ka Seeke neeke baagamba omusimbi gwayitaawo ng'oyinza okulowooza bajeti ya ggwanga yeesomwa kakati Anita abadde akutte paalamenti yonna bw'ati wano mu ngalo ze nga mulimu n'aba opposition si kyo ekiba ekirungi eri mulimu ne no waliwo ekipulezidenti akyagala naye bw'okikozesa ng'okozesa ssente ne bw'oba toyogedde nti njagala kwesimbako alina feeling gy'asi especially omuzzukulu agamba nti nze nzirako omanya omutabani Kadaaga lumu bamugambako eyo abanaddiini mu Western iwe presidential material emirundi egi ebiri kyamuwaliriza okugamba nti sibwagala sibulowoozanga nako omukulu n'amugamba nze nkulaba obwagala nono recently yagambye saagala bwa president naye kyogedde too late ng'amaze okukola damage esinga ne damage gigi yakoze wano babadde ekyankwanzi alina speech gye yayogera ne president naga kati soogera nga right honorable speaker njogera nga vice chairman wa NRM ekyo kifo ekyo kye yali akyagalamu soogera nga speaker si ssente naye nga kisobola omutuusa okufuna access ku president immediately wamukola ki wamwetaagira luli abadde ekiseera ekisinga mu president ng'anyiiga ng'alina bya n'akola appointment nga 10 nga tezikola ki teziyitamu olumu okugiyisaamu yamala kugamba nina message ya papa nkulaba kaakati kiki byonna obyogedde njagala spark eno kweva Museveni okugamba nkutadde kakati atandika spark eyo omu ku beesimbyewo okuva mu north olanya manya Robert Mao Obothi waliwo omulala omu ku beesimbyewo yabuuza nti enkola yammwene ey'okusinyiira amaloka ne mulonda eyo mu Seeke ekintu kyammwe mukijjawa yagamba enkola yammwe ekola ki ey'okujja ne mugamba mu Seeke esaliddewo abantu ng'ate ffe tulina okulonda abasipiika n'agamba kye tugenda kyogeramu mu kiseera ekituufu bwe yagenda okubuuza nga Namuganza amutuuseeko
nkulaba akoze appointment amuguddeko nga tekoli appointment agamba agala nno kunzita lwa kifo kino asisi era ntapasiba omukyaza ajja kugamba nti president akimanyi nga nammeere bwe baali baagala yali agamba nti bamubba returning office agala kumubba najja State House nga tolina appointment nze siralize kulaba chairman manya president nze kulaba chairman w'ennyala babba bululu bwaffe bali nkubba bululu bwaffe era nafuna access president agamba yansalako ekifo kye kiri mu lusu bamubbe Masaka bambi mu crisis ezo president abeera favorable mu bakyala nkulaba era kyova olaba nti abakyala abawa nnyo audience nnene abasaasira walabanga wano mukyala wange mukwano gwange ow'ebbaale Minister wa land Nantaba yalinga wa Red Cross ng'atuuka ekita n'ateeka president ku loud tahuzeyi bawana bakuwulira ifu bakuwulira wanamma tuli kayunga bano nabagamba naye yagenda n'alinnya ku watalinnyo n'alinnya ku bigere bya Kalangwa ate wa minisita yabufuna talikiddira kyeyafunamu flat bbiri wali Namugongo ngako bamunoonyerezeeko naye kati tasobola kunoonyerezaako nga tolina kigendererwa kisukka kufuna kyoyagala anti njagala kubuuza kati ekinoonyerezeza ku Anita Among katono nnyo ekiri mu kunoonyereza ku Anita Among buli bwanguzi oba kulabika ng'alina obuyinza obw'amaanyi ayagala obwa president byombi kiriwo ekisinza omuleetera akabasa gwe mu analysis wa third eye ekisinze eddala ekikulu buli lwoba ne ssente oba osobola okukola kyoyagala sente money is power etteeka lino lye baleese sovereignty bill tebalireetedde bano bayinigi ozi bokka n'aba-opposition balireetedde Anita Among kyoliko okakasa ye nyini era president yamugamba nti ogamba olina amaanyi mu parliament njagala oliyise nga tetonnaba kusaba bwa speaker nkuwadde ekigezo liyise bano ne balikuba n'agamba bino mbigyemu era sibyogerangako bano bampayinza naye bino byebituufu nga ekikwata Anita mu ekiri nti bw'akozesa ssente nga bwe yakozesa Uliko Obofi akalulwa nti kakyama n'ayitawo nga sipiika emyaka ebiri tegiwera nga tali nga bamabaati Kalamoja ababba amabaati bonna bagabba mu sitayiro y'emu batya Kalamoja bajjanga ne bakola vocha ne bagasaba ne bagatwala naye nga kuliko Kalamoja ne bagatwala omulala Kasajja yagamba nti nazuuka ku makyaka agagudde nga laddu mu compound n'abaserikale nga yagamba bagagwa mu compound ngendo okukyanga nakulimba byamuzi ngamba mabaati gano senga bakola ya district emu yaseba Nandutu ne Kadaga ne Aneti bonna ne Nabbanja senga bayiruzira nega lubalekawo baki bayagala kwata bali abe Kalamoja be bakitandikirako ngono wali ku kino ekya parliament yensonga lwaki yayise Kadaga mu meeting beerawo nasoka yamuyise mu meeting yakoza atya mu 7 yayise banadini bano interreligious naita n'abakungu abenya emu abamu naita Anita Among naita Rebecca Kadaga nasoka abali konsiringa mwe mwino koira wangune mukanye ate ku 7 toyina kyogamba sebo naye muwache enso ate agenda okubayita nga amaze okuwandika ebbaluwa abayita 14 yawagiwandika 13 obuliza kwa Anita kitegeeza yali asazeewo naye nga ayagala kufuna evidence bwe wali sipiika sente zino mwazi saasanyanga mutya mwe mwasobola mutya okukola emirimu ku ssente entonotono n'ayogera byonna kati nga nono talina kyaddamu bagasimbaganye luli abadde abayita Kadaga n'azira kati yabayise babiri ono wano wagala wali nayo wali bannaddiini munyambeko tufa era esaala yasooseewo kitali kya bulijjo saala yasoose okwono kaakati president nga munyiivu abamulabyeko tasadikako musale kaakati bino byonna ekyokubiri bino byonna babikola taata ne mutabani batambulira wamu wembadde nzijja nti omutabani obusungu ye yabujjewa omutabani bamuyita n'alambula kuba eri Bukedeya parliament lwe yaliyo bamuyita ng'omugenyi omukulu parliament lwe yagitwala Bukedeya ku makaaga agalinga aga State House kati wano ku misinde
yawaddeyo million 100 speaker Anita Among nayonga na pledging nti buli kyoyagala kyonna mu busobozi bwange nja kikola nja kukikola taata era nalabya ayina sala jalayira kati esente ze father son biki n'agamba father ye president waliwo sente ze bagabana mu gw'omusanvu awe za sako baani aba commissioner ojja kuwulira nabo ne bampuga bajja kujja mukwano gyange n'abalala ne bateekako gundi zo zigenze wa Anita Among mu northern ziyise wa gundi milioni 5 na zino zigenze mu eastern milioni 5 weziri schedule eri akati ng'ogyeko ekyo waliwo sente z'abadde afuna eziri mu excess office ya speaker ng'wagiwa obuwumbi ez'okusaasaanyako nga buvudde ku buna buli ku 18 ng'abakozi mu parliament bavudde ku 25 bali mu 100 ate nga tebalina we bayita kusaba yabawa emirimu era omuntu ayinza obutawona ku kyambe ekyo be bamu ku babadde bayitamu ssente za Anita Among nga tezigenza direct nga kuli Sobole mukwano gwange n'abalala abali mu ofiisi ezo Sobole bayinza obutawona mu kintu kino bwe kiba kisigadde kikwajjanga bwe kikwajja era bw'aba mugezi kati agenda asekula ebinyiibwa byesekula nga kadaaga mugobyo wano kubanga chances nene okufuna financial intelligence okufuna sente ezibadde ziyita ku account ye n'okuzikolera ku statement toyina bw'obaawula Obole racket y'abantu era egenda okukwatibwa nnyingi of course bakugamba financial intelligence authority egenda kuyingiramu IGG ayingiremu bano CID aba bulijjo bayingiremu ISO eyingiremu buli kibiina kyonna kikwatagana n'ensimbi bakompilinge balabe kati Museveni agenza okulaba nga bino ebibozi bya ebulaaya mbu n'ebweru batulaba bubi nnyo mulisiza enguzi nnyo wano kisusse bulijjo yagamba ebweru tebatukwatako batuleke wakalisa sovereignty ate ati wekwasa bulaaya kiki ekyo nagamba president yayogera ekigambo Nawolovu ng'akitegeeza akyusa kala nali kulale Wakiso n'agamba mu kamiliyoni nayogera ebigambo bingi nga tobijja mu mawulire naye nze ekyo kyankolera amawulire era bannange baddayo eka ne bagamba tetulina mawulire ge tufunye nze bantumye mu mawulire era kati bwakugamba nti bulaaya batulaba bubi agambye mumubuulizeko ebya wano nawa ne bulaaya kati chance agifunye ti bulaaya ne America bajja muwa feedback kiri eri lwaki bamuteekako embago information ki mwava kuki bagayi bwe muba temulina bye musobola kubuuliza wano mukozese external influence mufune information eyo njagala mu bwangu jjukira ajagala mu bwangu leero 16 tulonda 25 tubuzaayo wiki egi kati kadda gundi bamujje ku tension y'okunoonya akalulu ne nono abadde amuvuganya ng'agamba bajja kunfevalinga Nobert Mao tewali bamwogererako yavudde mu kibalu mu bbanga taliimu Nobert Mao bamukubye ettali taliimu niyo both yabyeganye toyinza kubikkiriza yagambye mu mpadde amawulire ye tali ku social media abiwuliddeyo ku social media taliiko naga nze sibimanyi nakumanye mwe muŋŋamba bofi ali ku tweet ya Geno CDF omusajja ono mu baminisita bonna yasinze okukola obulungi nkulaba Yesu yagamba bw'ati yakwotiza ne Bayibuli okuluno era bannaye tumusabire nnyo gwe Kabanda naawe Odong mulabe nti nze nsoose okumwenda osinga twagala president amwegaane ng'awandiise bali bavuewo nga nawali yagamba kino tugenda kiddamu kitutevye yadde twali komendinga kati ate bw'ayongerako ebbaluwa ya peegi 2 timubuulize yanitanga gwakulembedde ebyobugagga bye ebyawano ebiri physical n'ebitali physical naye wano tugenda kuddayo ku nju ya Mwasula wano eyasibye ab'amawulire bali eriwa ewa speaker oba eyekigo eyagondi Karimu
asula mu ya Karim ufuna information je nayagala okubuuza ku Karim wa Karim mukwano gwange ng'omuntu yes si mukwano gwange nti tulina business nali nkolerayo ku Dembe FM nga mutabani we ankozesa interview ne mugamba omwana otamanyi mawulire programu yaffe efa yayo omuntu nga namulekaawo kumukuumirawo gweyogera byoyagala oba mu leading naye nga ye tajja vaawo ne mugamba waliwo omwana akwesibako nti wali waffe gaba sikamberenge bamuyita Eddie nagamba yogera ku Eddie nayagala ku maama we nkulaba naye nasanga muyindi munnanga amuzaddemu nemugamba wano mu Buganda naawe oyogera Luganda bw'ozaala omwana oli omwana g'osanze naye aba mwana we muweeyo ka capital ave mu mbiringi musumulula atambule oyamba abantu abatalina abatakwata kuwadde naye oli wayagala ku maama wanyumirwa mu maama nga wayagala ku wakyamu nekyo kyamu Towers nanga nandi muwadde naye omwana ngenda okuwulira nti yabbye akasimu nze sobola gula kasimu ne mugamba ajja kubbala akabiriiti muwe akasente bamusuke ayogere erinnya tatange ndi chairman we ebisere nali chairman nja kumuntalinga nampa million yes nange nampa ekinana nenzimuwa myezi 3 ng'omusajja tava mu mberenge ne mugamba wabaki sente nazifuna naye zansanga n'ebizibu ate kuno mberenge zireeta naye income ya bulijjo ennyenya zaali ntono amutamu yali agala kojja kunze yamulumba mukodomo omukyala bwafa uwe yenyini waite ebbanga nanga Eddie yakyali yeewa mmwe konze gyali mumpitire okuva osiddanga mukulaba Eddie naye yakulira ezo bizimbe ebyo byonna Eddie yamala n'amuta estate n'amutwala kati mubuuza Karimu tekizimbe bagamba wakiguzizza netamo naga oli mupangisa wange nimuganda labye ku ndagaano ya fojjale nti yasasuddeko bilioni 11 naga saaje nvaako naje ndaga ebweru nja kudda agenda okudda nga babuto bali munda ne bajenero nanga story nenjita ngambe awo sisukkawo katono nnyo kati ye Muhoozi obusungu obungi ennyo ku Anita Among yamukola ki yadde kale byonna biri byogedde Muhoozi jeno akolera ku instructions za taata jajjo obusungu oba alina kye yakola nga balina kye boogera ne taata ne bakkaanya naye talina mizi ani Muhoozi asirikidde bingi kwekyo yagaanye okusirika kuba yaggyeyo ekya bofe nga tebannamugjayo n'agamba n'ogamba naye nze nina emyaka 52 situlangako mu Royce netange tagidaba netange sirowooza nti yali naye sigenda kukkiriza corruption atuuka ku style eno era ekyo ngenda kukirwanyisa n'amaanyi gange gonna yakubuulidde ekyokukola nti Royce kyekyekwaso nga bw'okuba omwana ng'omusanze ne sukaali naye nga yabbadde ebintu bingi n'osirika kati ebirala bigenda kujja mpola mpola kati ekyokubiri kyoyinza omugamba nti ayagala kujampinga cu bwe bakirowooza amamazi bamulowoozaako kwesimbawo nga tannaba kwesimbawo nemugoba ku secretary general kati na kino omuntu ng'afunye sente ng'alina capacity edduumira parliament neetuuza ekintu n'ekiyisa ng'ate bamuganye yamugandako obutasensaling nga namuganza naye nga kijja kuleetamu obunaga nti nze ndi mu ntebe namusensaling namugamba kyokoze kyabwere tiyasayininga namuganza nasigala ng'atudde wayo Anita yakolaki president alina obuyinza obusobola okufufuggaza omuntu n'oguwalaba nti w'amaanyi gyali ng'amama Mbabazi bwe yabeerera w'amaanyi nga tasobola mugamba nti alitukako ne mukomera Nammere yakoze ekiyengo okutuuka kumufata bati kyannumye Nammere yabadde alwanirira muntu we ekituufu yavumye ebivumo bingi by'otasobola kukkiriza ku Kabanda no kati wabadde ku basituzi b'ensawo babiri beeguddeko buli omu ng'amanyi munne namugamba gwe ngenda kuddamu ku Friday we yamuzzeemu walabye kibamuzzeemu Kabanda buli omu baagala muteeka mu kifo kye oli muntu waffe Muhoozi ajja muga oli muntu waffe n'ekino kirikole ki sooka okikkakkanye tulina kye tuvuga
era yagambye nti nze ebyo bya social media biwagize yinza n'okuba wabye n'oluzungu silwero oyinza kuba wabye sayiningidde simanyi olina omwana simanyi afaana bwana nawe muganze nja kudda mu ku Friday naye naawe sooka oleeta empapula zo ez'e Masaka era DR forms kati abantu ababiri abasituzi b'ensawo bombi basituzi ono yakavaayo juzi era okumanya yakavaayo yeyasoma egguuni mu gwokusatu nti buli alina akalandira ku PLU akalulu katuuka kawa Anita Amoi era yasomye kino n'agamba era ffe bamuffe tukivuddemu tumuvuddemu akamwa k'omuntu sekandi Anita Amongi ayinayo chance yonna ebawunsinga baaka agirina n'akwata n'obwa sipiika tasobola bukwata bw'aba bukwata n'akozesa palamenti eno ya ssente nkulaba ate yaliddeko dda eyinza okujemera Museveni kuba n'abategetinze yaliddeko dda kuba pulezidenti agenda obbagamba temuli yanguzi nga balidde ku nga abasuubiza 1,000 ani ekyokuba nazaako enfuufu temuli enguzi ate agamba naye kati babaweeko kashi 2 endala ngenda zibawa 8 azijjawa bawa n'endala kati gwe bagamba okuwa endala amanyi oli yalina ekisawo ani pulezidenti yalina ekisawo kati kino 1,000 pulezidenti aba awanguzi oba kyo kiba kitya ng'okiyita kiki gwambuulira nze naawe okirabye bakoze eki bawadde n'ensako zaabwe buli lwoleeta olugezigezi balina we bakukomako eyayogera amazima ono Bank of Uganda governor agamba kino ekintu kyemuvuga kigenda tukola bwe kiti pulezidenti yamuwaliriza okukola ki okulitractinga n'ajjamu ebintu ebimu naye kyeyamukola kwe kumuleetera ababbi ng'alina kamera 165 ne bamubbako laptop 7 laptop bamugaa kati genda mpola n'ebirala bajja bitwala kamera ziyinza okulaga eyabba sente eyabba kamera baali tuddawo ezo kamera n'abasirikale bennyini ku gate baziyisaawa zafuluma zitya kati pulezidenti asobola okukozesa ekintu kaakati kino 1,000 pulezidenti Museveni awanguzi awakiye kuba twanditandikira ku ye tosobola kugamba nti singuzi kubanga ziri ku vooti ki alina gundi ZNRM yasime bantu be ziva mu kibiina ky'NRM Tadongo yandibadde balina omuwanika anti yalagira yagambye mbawadde kwenaazaako nfuufu bawadde nga bazze babba akalulu abasinga kyembuuza balina mu kooti n'omu yagambye yabawadde nga chairman nga president yabadde nga president buli omu 1,000 yabadde amaze okuvaako yabadde kwali whatever ne waba yabawadde bali naye ekifaananyi kiyalaze temuli yanguzi yabagambye mutandikire wano okukola ki okulya enguzi kati ezanita tebajja zirya tolina wo omudisqualifying okujjako ng'omutute kati mukomera bw'agenda eduzira tajja kwesimbawo bw'atagenda luzira ne bamuggyako statement ne bamulekawo ajja kwesimbawo taate n'abireka yabadde amusuubiza kifo ki ng'omugamba abiveeko tannaba namugamba kubivaako nawoddeyo ekigambo simaya advisory simaya ate simaya biki ebyo Kadaga gundi tabyagala nga Kadaga bw'atabyagala nono tabyagala naye alina kumanya nti Kadaga ate Ssemujju abadde ajja amubuulira tekintu kyozimba ono omukulu omwana atuliko ajja kukwata omu ku mwenna yagamba bw'ati Ssemujju Nganda David Muhoozi naawe yamugamba yamuyita mpe simu emoze oyo David Muhoozi ali kamunoonye wano mangu mu nsaasiri ntera okukeberako kangendeko mu tterekero so omuntu omusanyufu kati ye Kadaga kubanga afunye balance mu speed ey'amangu ate bw'asubwa bw'oba muggyako ekifo ekyo oba mugaano bwa sipiika oba n'abulya ne bw'anaaba abulya nga taddemu ssente ekya seeke takiddako special sitting ejja kutuula ogati tujja kubeera namwo kati ogenda kuwulira ebivaayo omuntu baamuteekako embaga ebweru
tumubeera tyatebeera tya seeke kati abantu abatasobola kumuwolereza nga babadde banne mu nkola eyo be bakigongo Moses n'amugoba yennyini first son abadde amutendereza emabegaawo so bw'aba kati alabye nga kyanguzi buli muntu yenna ayagala okulwanyisa enguzi bandiwagidde Muhoozi ku kintu ekyo naye tebakoma ku ye bagende ku balala bonna omwambye abasajja abantu abasinga nitamu ssente bangi naye tebazirya bwe batyo yadde yazirya mu butuufu n'aziraga President wano agenda kutugamba atya ku kino ekibuuzo IGG Betty Kamya bwe yavaayo n'awa President list y'abali b'enguzi ku ngwa mu Uganda yamugamba atya yamugamba nti wegendereze abalidde enguzi tobatiisa nnyo sente ezo okuzitwala kuzinvestinga bweru baleke bazinvestinge muno kati oba okyalina omulimu era kyabadde akola ekinene nnyo bagamba nti muzizze ziddeyo mu ggwanika zibadde zikomawo ne bazzaako ezimu waliwo abazzaako ezimu naye ono omupya alina n'ebizimbe bye yataddeko mu maaka nti ebifo seero byono tumunoonyerezaako simanyi oba anaamalako nakyo kuba ebizimbe binoonyerezebwako tajja kukoma ku ebyo bangi abaabifunanga ate bali munda mu gavumenti kuba njagala kumanya abasajja ba gavumenti betumanyi abalidde enguzi nga bava eno babazza buzze eno bamuzze eno olw'okuba aliridde wano ekyo President baaboogera ku ki lwaki olukunguulo abadde enguzi talina MP omu gwe yasiba oba yali palamenti ya musanvu gwakwatira ku ssente za aya mu woteeri emu waliwo ne Kazinda naye Kazinda basayininganga ne gundi ne Pius Bigirimana ate ye yali whistleblower ani yali whistleblower Pius ku Kazinda yogamba nti oyo mubbi ripooti ya Attorney General Auditor General okujanga nti oli yali principal signatory gwe osobola okujyayo sente nga zi principal nga simanyi naye olw'okuba nti yali tali mu kiraasi eno erwanirirwa yakafiiramu nga Nandutu wakafiiramu nga Vice President Kenya wakafiiramu n'atuuka eruzira nga ku musango baaliko ne banne nga Pilot ono ow'ebugoloobi we yakafiiramu nga balina Jim Muhwezi ye n'atuuka eruzira bw'oba toli mu kiraasi etuuka luzira totuukayo waliwo enkola President Museveni gy'azza akolamu okukuba abantu abo bakakasaamu nti ye alina obuyinza ojjukira mpa ku sitole ya Mama Mbabazi kale Kayihura amaanyi ge yateekawo mangu mwenna nga mukuba muntu omu kumubuliza mu ttaka Kayihura yali alina budget etayina na Minister of Finance era nga bagamba nti genda oyoze ku gundi enfuufu aganye alemeddewo nga Kayihura yakikola obulufukulu bwe yakola nti yatandika okulikuluutinga amagye within magye nga bayita ba Malaysia Special Forces manyi biki era abakudduka n'atuuka bulungi yali alaga e Rwanda kyandibaddewo enjawulo naye bwe yasanga nga road blocker nnyingi ku lukubo eyo nga akyusizza n'amasimu nga n'emmotoka azikyusizza akola ensobi ava mu mmotoka emu namu adda mu kibenzi ekikadde akyusa engoye mu boneti owa bodaboda amulaba agenda abuwira Muhanga owa bodaboda yali informa yali amanyi Kayihura ng'amanyi ne Muhanga Muhanga amukwata nga atandiikiriza okusaliriza ensalo agende Tanzania ng'ali mu kinu sitole eyo njikuba abakeke ne bagamba bagenda kumpaabira ne bagamba mukama wange ngimenyewo ne mbalumba ne mbagamba nina ezisingawo 3 mukyali kweno kano kasiki munine nzikubbe mu nkwatero munge embaga ewedde bagamba sizifaya tumala Kayihura ekyamukubye yali tageti yali ki ate yali agalako kufuga bajeno Segisa yagaa jena atayagala kufuga abamusiru Kayihura yalina kendekateke wamba byaddala nali manyi bibozi Mama Mbabazi ye bamugamba ko nti gwogenda okuddawo byaddala babibozi byaba agenda okulaba nga besigyaze nga nti gwe buusu layini dayo mu layini waliwo sukali gwe twasimbiranga layini nga tobuuka okwerosi oyo ye ekyamukubya kwagala kukola kikubuuka layini kuganira register ya NRM nga gyagenda okukozesa okuvuganya ate munne
avuganyani muwala we n'agivuganya avuganye president mu kamyufu ke naale kati ne baleeta abakadde ne bamukuba baali bagobye batumukunde bonna ne baba recruiting ne mu kano baleeseeyo ate abakadde bakubbe bali kati ye president takusuulira ddala weetaaga ekiseera nga gwe kaka olina mission gy'olina akuyitayo. Gilbert Bukenya ye yali yakoze teyamuyitayo yali yakola kiki eŋŋamba enkuba eno yakubwa atya ye Gilbert Bukenya okuva ku map yatandika okwefaananyiriza president yawandiisa enkofiira yatuuka n'ekiseera n'agamba naye ayina vision oba otya ne vision n'otwala omwana wo mu Sandhurst naye asome afune vision ekyo kyo bw'oba oyagala emirembe ebba ssente ne tosonga mu ntebe ya president kasita olabikanga ebintu tabyagala kusonga mu ntebe na famire ye kugityoboola tosonga mu ntebe totyobola ojja kuwangaala ne bw'oba mubbi naye ate abantu bebakulaba obulabi kuba kati ndabanga n'ebikolwa biraga anti yabadde ajust alaga maanyi gakolera kibiina olaba okujja okwewandiisa nti bamuyiikira ne batuuka n'eri omuntu abadde akwata nga buli muntu amuwa nammeere wamuwulidde mutwalidde abantu n'abayamba mu dakiika emu ne mutwalira bano ne bali mupi bakkiriza n'abaali bamulwana musajjawo weegundi ne Ssekikubo we yali awaabira commissioner yagaana okuwaabira Anita ate nga yakulembera yalinga ebyatematema gwe tukulese naye bano mpuuga nfa nabo tufe nabo